Kapasi ne bamukulamu enjala. Nalabye omwogezi wa poliisi ng'avaayo nga yeegaana ng'ayogera ku social media gye baggala by the way. Ne bateekawo n'etteeka gy'oyo anaagenda ku social media ajja kuba amenya etteeka. Naye nalabye mwami Enanga ng'avuddeyo ng'agamba tebannamutulugunyako Bobi Wine byayogera bya bulimba. Bamanyi bulungi nnyo nti bw'oyogera ebyobulimba naddala ebikula kuleva eyo bajja ne bakwata naye tebazize kunkwata tebanvunaanyi. Ennaku 5 twakeera ku mawulire ag'ekikangabwa ng'omu ku mikwano gyaffe munnamawulire ali awo mulasita abamuyita Adaadi mu biro nga bamuwamba yasemba okulabibwako nga tuli wano naye ku press conference. Bwe yaddayo ne bamuwamba ne bamutemula ne bamusuulawo e Kanyanya mukulu. Bwe bityo bwe bigenda mu maaso mikwano gyange mu Uganda wano we twogera bino bye njogera si firimu bino bya ddala. This is what is happening in our country. So even when we are supposed to be celebrating in times like this, we don't talk about celebration because there is nothing to celebrate. There's nothing to be proud about. There's nothing to smile about. Never Zakatonda, Tinona Kuwacha. Nyaka 39 ijise wale. Mchala kumaita mangati tanalo nkoma nanzala banzalira mu lutalo. Lutalo olwo kitange naye yali muyekera. Ne jjajjange naye yali muyekera. Jjajjange Joseph Walakira yasuzanga ba Museveni abo. Kyanaku nnyo nti Kasirye Gwanga yafa naye yandibadde akibagamba. Era jjajjange kigamba nnyo mikwano gyange yali musajja w'amaanyi nnyo Joseph Walakira. Naye ennyumba ye yali faanana ng'olubiri bagikuba bikompola yonna netula wansi kubanga yali asuza abayeke Museveni ne banne. Omukazi oyo yanzaala yali musawo era ng'akolera nnyo ensi ye. Naye mu mwaka gwa 97 bwe yafuna accident bamuleeta ngeri ebyo ebyenzijanjaba bigeze biserengerera bamuleeta ne bamusuulaawo ku ddwaliro e Mulago lyali asabingidde emyaka ekisukka 2 kubanga tewali musawo alamukolako yabeeraawo paka we yatonya omusaayi ne gugwamu n'afa. Oye maama nzaala. So bwe tubanga twagala okutereza eggwanga lyaffe kibeera personal kubanga tumanyi tuli bawano tuli stuck here tulinga emiti gya wano tulinga ebinyonyi bya wano. This is a home. Si just kubeera bubezi mu ntebe tuvimbe. No, we want a better country. Twagala mu nsi yaffe nga olunaku lwe bakuzaala olwenyumirizaamu kati tuli celebrating. Ensonga lwaki tulwana nnyo okutereza ensi yaffe. Naye ndi musanyufu nti nazaalibwa myaka mingi egyese nange nalinga abavubuka abalala si lwakuba nali seefaako naye waliwo emyaka gyoluzingiramu direction kuba maama yali angezeeko sirya na taata naye yali mitoboje naye wadde babi onjibisiza wano ningamba naye munange nawe njagala okwebaza olw'okundaga ekkulu. When I met you my life turned around and you know it. One, I did not deserve you depending on where I came from and how I saw myself. And I've spent most of my youthful years trying to improve myself to fit such an intelligent and beautiful lady. I hope I'm succeeding. But most importantly, thank you for being a friend, for giving me a chance to have a mother again and a father again. When I go to Rubare, I feel at home. I feel like I have a father and have a mother. Baku bino muhozi byagamba nti nalina mumusa bolukuso kwa somwalu munyankolo mubeeko naawe. Bwembera mwankole nimbo munyankole mwennyini. So I celebrate you and appreciate you for that. Bamama mwebale nnyo. Maama oyo ayogeddeko nammwe petumuyita Maama Sise. Namanya amatuufu ya Sarah Buyinza ye yasikira maama wange. She was my mother's best friend. She's my mother's sister. Era maama bwe yafa bwe yatulekera. Era maama oyo mukambwe oyo temulaba kwerunjawo. Mukambwe. Era omukambwe bwe butukipinze in order. Baganda bange mwenna, thank you for being good, big and small brothers. Bwe batuzaala maama yasooka kuzaala Nyanzi, Yawe, Namuleme, nazaako Pastor Taze. Pastor aliwa. Nazaako Julius, awo nazaako nze. Mbaddiremu yasooka kuzaala Nyansi ama Nyansoko siimukeko.
bwe yamala okuzaala nze bwe yamala okuzaala Nyanzi nazaako Edi yawe sabo y'omukono bwe yamala okuzaala Edi yawe nazaako sisita waffe gwe bayita Namuleme Catherine bwe yamala okuzaala Namuleme nazaako gwe bayita Pastor Sentamo alabika agenze kubatiza ndiga bwe yamala okuzaala Pastor nazaako Julius Walakira Julius Walakira yali alowooza akiggadde nayingizaawo nze yamala nazaako sisita wange gwe bayita Mirembe Irene namala nazaako muto wange gwe bayita Banjoman yamala Banjoman nazaako muto wange gwe bayita John Sentamu bwe yamala awo nazaako muto wange gwe bayita Mickey Wine bwe yamala nazaako muto waffe gwe bayita Dax Vibes bwe yamala n'afa ate musezi naye nga muli bantu bazimenyi nakigala bwatyo tukyenyumirizaamu nno nti bannange omuntu okufa kiremenga bakaabya wabala tujukire nga kibeere ekijanjalo bwekigwa mu ttaka kirina kusooka kutonda ate nekimeruka nekivaamu ebijanjalo ebingi nze ngirabbabi bwabagambye nkola buli kyensobola okulaba ebirooto maama byalina bituukirira maama oyo yayagalanga nnyo ensi ye maama yayagalanga nnyo abantu but most importantly yayagalanga nnyo okuempawalinga abakyala taasobola kikola naye oba oli awo mirimu gyaffe nga tugenda mu maaso tusobola kubaawo omugaso naye leero yagadde just kusiima Katonda lw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde bakadde bange abanaddiini kantwala omukisa guno okubeebaza mwebale kwogera bigambo ate ne mubiyimirirako mwebalire ddala nze ndi musajja mukatoliki era nkyenyumirizaamu naye faada mukadde wange mwana mukulu nze bwe mbeera mu basiraamu bampita swaibu ndi swaba awedde emirimu kubeera Katonda tusinza omu naye faada nga bwe batubuulira mu Eklezia Katolika nti mubeere b'amazima amazima gali bafuula ab'eddembe mwebale kubeera b'amazima mwebalire ddala fenno ge mazima ge tuyimirirako mukirabye bakadde baffe bangi nnyo bannaddiini baadde nga boogera mazima naye bwe bituuka ku bintu bibiri eitha ku kutya kwabwe oba ku mululu gwabwe amazima nga gabulawo yensonga lwaki essaawa zino faatha abantu battibwa bakwatibwa buli lunaku naye wakati mu kutemulwa kw'abantu n'okujobola eddembe ly'abantu osanga nga bannaddiini batugamba mubeere ba mirembe tuli ba mirembe mukadde wange naye ate betusasula okumekinga sure emirembe gikubibwa bebamalawo emirembe bebakirimbula abantu nga tebalina musango so mu nsi babiri olunaku lwaleero bannaku abasukka mu 3,000 bali makomera nga tebalina musango kubaga amateeka gatukkiriza okwesimbawo naye ebitundu 98 ku basibe abali ekitalya basibe ba people power basibe ba NUP musango gwabwe kubasanga nga bambadde t-shirt eriko ekifaananyi kyange kutuwagira nga kubeera ba NUP omwono mwe mulina abakulembeze abalondeddwa nga bali mu makomera naye mukadde wange wakati mu ebyo okugenda mu maaso ojja kusanga bannaddiini nga tebaagala kubiraba tebaagala biwulira tusaba omukama abakwateko bamanye nti bakiikirira Katonda era bakiikirira kigambo kya Katonda kakasa tewali ddiini ewagira butali bwenkanya teriyo ddiini so njagala okwebaza bakadde bange naddala Eklezia Katolika olw'okuyimirira ku mazima babatiisatiisiza nkiraba ne bakadde bange manyi mwe mukimanyira okusinga nti Katonda asinga abo bonna abo buyinza kuva ku Nebukadduneeza paka ku Bafalaawo paka ku betulina olwaleero abatabima wadde ku Bafalaawo ne Nebukadduneeza so era tugumira kumwe kubanga bwe muyimirira ku mazima tutongera okukakasa nti ya naffe tujja kuyimirira ku mazima tubeebaza bakadde bange mwebalanyo mwebagirako bannange leero sigenda kwogera bingi njagala beebaza olunaku lwaleero twasazeewo tukozesa kusaba busabi Katonda wano okumwebaza olw'ekitone eky'obulamu naye n'okumusaba
kubanga oba oli awo twandibadde tujaguza singa wabaddewo amazima go baagano gagoberera amazima agawandiikiddwa amateeka amazima agalabikako n'amaaso akakiiko k'ebyokulonda ne katunuulira ettemu n'obumenyi bw'amateeka ne bulugu ayimiridde mu kulonda naye ne batalinda yadde okubala obululu wabula ne balangirira bosi waabwe twagenze mu kooti si kuba nti twesiga nnyo abalamuzi abali mu kooti naye twesige kooti nabagamba twagenda mu kulonda si kuba twali twesiga mwami byabakamu ne kubanga twali twesiga demokrasi era ne tugenda mu kulonda nga tumanyi nti byabakama mukozi wa Museveni naye nga twesiga bannayuganda nga tumanyi bannayuganda bajja kuvaayo balonde era nga tumanyi tujja kukozesa omukisa ogwo okutuuka ku bannayuganda tubabulira amazima gonna omukisa ogwo twagukozesa ate Katonda n'atwongerako n'omukisa omulala kubanga twabagambanga ettemu n'obwannakyemalira n'obumenyi bw'amateeka mwami Museveni n'abamwetoolodde ne bafumbekedde nga tebakitegeera gino emyezi ebiri gyatuyamba nnyo okulaga bannayuganda mwami Museveni yeeyanika n'asigala ng'ali bulebe era buli munnayuganda amanyi ebyava mu kulonda era amanyi nti ebyava mu kulonda si byebyo ebyalangirirwa kakati twagenze mu kooti nga bwe mbagambye nti ffe twesiga amateeka tukkiririza mu mateeka tukkiririza mu kooti wabula kakati ekigezo kiri eyo eri abalamuzi baffe okutulaga nti bo bakkiririza mu mateeka ago bakkiririza mu bwenkanya era banaatuwa obwenkanya ekyo ekibuuzo kiri ku meeza y'abalamuzi naye nga bulijjo bwe mbagamba nti at the end of the day the people of Uganda will have the final say. Tulindiridde kooti tijja kwogera nnyo ku nsonga za kooti naye njagala okubakakasa nti mmwe bannayuganda yemmwe muyina obuyinza obusembayo era mmwe mutyemula okusalawo okusembayo. Mikwano gyange njagala okubasaba mubeere bagumu, njagala okubasaba mukkiririze mu birooto byammwe, mwekiririzeemu. Bangi nnyo mukubiddwa emiggo, bangi nnyo mutisiddwa, bangi nnyo musibiddwa. Naye nga bwe ntera okubagamba bwe mutunula mu nsi ezitwetoolodde n'ensi ezitwetoolodde ensi yonna yonna, eno process bagiyitamu. Eno process njagala okwebaza Honorable Mpuuga olw'ekitabo ky'ompadde, naye nammwe njagala okubasaba abasobola mufube okunoonyereza oba okusoma ebitabo ebyo oba mukozese ne internet, mukozese YouTube, munoonyereze ku badictator bonna. Tuwe dakiika 5 searchinga ku Africa's most brutal dictators oba the world's most brutal dictators. Kubako mu video ka dakiika 5, dakiika 10, dakiika 2, kawo obudde okalabe, ojja kulaba ng'ebigenda maaso mu Uganda Museveni byali mukola badictator bonna bagenze step by step. Era ojja kwenyonjaga bano step zibeera bwe ziti, era kijjana kuyamba okumanya step ki gye tuliko. So mutwale obudde bannange biri everywhere around us. Kusimuyo, take time and do what? And research. Ojja kulaba ti mwana wattu bwe biti bwe bibeera, era babeera abantu ba bulijjo nga mmwe, abatembeeyi, abavuzi ba bodaboda, abakola ki. Nze ndi musanyufu nnyo nti abakulembeze ba NUP naddala ba MPs ne ba mayors n'abalala betwakalonda bakirabirawo, era y'endagaano gye mwakola nabo nti bagenda kubeera abakozi bammwe. Mwe abantu ba bulijjo mmwe ba boosi mwana wattu, byaddala mmwe mubeera ba boosi. Fe abakulembeze tubeera basaabantu, tubeera baweereza bammwe. Naye ekyo tikirina kusigala mu bigambo, kirina okubeera asserted, mulina okukyasaatinga. So bwe munatwala obudde ne mulaba abadictator ngeri gye bagwa, kijja kwongera essuubi kuba mujja kulaba Museveni ali kumayini ensemberayo ddala. Bannange, olwaleero jasi lunaku lwa kusaba Katonda nakusinkana nakuwayamu. Ndi musanyufu nnyo 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 eri famire yange. Babasiti bwe bali ebigambo ebyo byogedde. Oyo nno Babasiti oyo baaba waffe, taata bwe yasooka okuzaala myaka mingi nnyo. Eyo mukulu waffe ffena gwe tuddako, naye yaweereza eggwanga lye era ayise mu bingi olwa famire ne ku lwa Uganda, era tukulabirako nnyo ssebo. Naye njagala okumaliriza nga nsalutinga ne famire yange, famire y'aba artist. Bannange mwebale nnyo ddala. Si kunjagala bwagazi ng'omuntu naye olw'okwagala eggwanga lyammwe. Mwebale nnyo. Awekamu kye waffe oyitawo ffe twakulira mu ghetto, naye ate eri mu ghetto munda babeerangayo
okay akalupa kapeka kaketu naye ate waliwo obuyumba eri ku luzzi wabeerangayo akalenzi nga bakayita Hilary Kiyaga kamala ne keeta Kahildamani kanjagalanga nnyo naye kimpanya ekitiibwa muganda wange okulaba ate naawe oyagadde nnyo ensi yo namwenna abanange mwebale nnyo mwebalire ddala Patrico friends I celebrate you ate mwebale omulamwa ogukujinga above yourselves banaye mwebale kutuweesa kitiibwa nga ba artist kasubira nange sibaswazisa bakyalima bavimbisa nkibakubira besi mwebale nnyo ba artist bannange nanjogedde ku bangi nnyo naye sijja balondo babamalayo mikwano gyange bahonorable members bamayors abakyala n'abaami sijja kwogera ku mwogezi waffe kansolewe sijja kwogerako kuba ebyaffe biwanvu naye bannange baagala nnyo bawa nnyo ekitiibwa. Most importantly, I celebrate you. Today is the day I was born. I'm thankful that I was born. I'm thankful that I was finally able to realize that I was born for a purpose. And like I said, I will live at least the rest of my life trying to actualize that purpose. I know that all of us come to this earth for a purpose, to make a difference. Era kama bwana bakiriza penanga tukwataganye tujja kuteekawo enjawulo eyo fena gye twagaliza ensi yaffe. Banaye mwebale nnyo mwebali eddala Father Makanga nzikiriza nziremu nkwebaze olw'okukkiriza n'otukulemberamu eno emisa na mwenna mikwano gyange abaana baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyaffe mmwe naddala abantu ba bulijjo abaana nga ba Sharoni ne mugumira emiggo ne mugumira amakomera ne musiga nga temulina kye munoonya particularly naye nga mwagala contributinga ku Uganda empya. You guys inspire me a great deal. Tubeereyo ne babi ne tubageya ne tugamba abaana bano bannange emitima kye kyagikalubya nosanga Sharoni jangu wano nsonyiwa kankulondobemu ono mwana muwala omulaba nze leero lwensoso omulaba nga yambadde ekiteeteeyi ekyagamamani emyaka ebbanga lyonna lyemulabidde abeera mu ngoye za struggle. Zino enviiri sirowooza nti yazaagala yina obuviiri bwe nga bwewanisa nnyo babusalirako mukomera naye mwanyinaze mwebale nnyo mwebalire ddala. You inspire me a great deal, but not only me. Mu inspiring abantu bangi twalinga campaign trail ugenze Masindi osanga waliyo Dennis Tewaayo Niko City nogenda wanga waliyo Edi Mutwe waayo nogenda eri nga waliyo Sauda Madada waayo. You guys are such a force. Never ever underestimate yourself. Temwenyomanga mikwano gyange. Take it from me, you are the real revolutionaries. Yemwe abaalaali yemwe be bayogerako bali era kye babagamba nga bulijjo nti please hold us accountable. Fe tuli basaabantu bammwe, hold us accountable, hold those leaders accountable. Make sure, of course respectfully, but make sure they are a reflection of you, the common people. Akulembeze bannange